The Newsroom, where untold story is revealed. Olunaku olwalero ng'ennaku z'omwezi 5 Parliament egenze maaso n'okubeera nga etuula olutuula oba oliawo olufundikira omwaka guno enno. Era nga Parliament eye-11 oba oliawo egenda maaso n'okubeera eye-10 egenda maaso n'okuba nga efundikira ekiringa ekisanja kyayo. Kubanga wetwogerera nga bagenda okubeera nga baddayo kola campaigns tetujja kuddamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kuddamu kubeera nga tufuna olutuula luno lwaki nti mu January w'omwaka 2026 wanaatuukira tugenda batulonze ababaka abagenda okulayizibwa ate oba oliawo tuyingire omwaka oba omwezi ogwokubiri nga tufunye Parliament eye-10 oba oliawo n'ebbiri. Kakati gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga ongoberera. Ababaka bangi bagenze maaso n'okusala eddiiro ne babaako ebibiina ebyobufuzi ebirala bye bagenda maaso n'okuba nga bayingiramu oba oliawo bafune tickets ezigenda ogenda maaso n'okuba nga zibakwatira bendera. Leero mu lutuula lwaleero olugenze maaso n'okuba nga luteekateekebwa wali eri ku kisaawe oba ku kibangirizi ekikolebwamu emikolo gy'eggwanga ekkololo bagenze maaso n'okubeera nga ate basoma lisiti y'ababaka. Kyewuunyisa kuliko n'omubakawo gubadde tumanyi nti naye y'omu ku abo abasala dda eddiiro. Ekibuuzo kiri nti yeegatta ku kibiina ki. President Museveni Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abaddewo obutereevu nnyo nnyini ddala. Biki byayogedde agenze maaso n'okungubagira omubaka Muhammad Segirinya kwoteeka ababaka abalala abagenda maaso n'okuba nga batuvudde ku maaso kwoteeka ne Papa Francis eyagenda maaso n'okuba nga atuva ku maaso mu mwaka guno. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bingi byagenze maaso n'okwogerako oba oliawo byewandyetaze okubeera ng'omanya era byeweebuuza biki ebyo exactly byayogeddeko. Omubaka Lutamaguzi Semakula ayongedde okubategeeza nti mmwe temugezaako ne mulimbalimba abantu nti tulina waneeno abatujju oba tulina waneeno abayeekera nti obwo obukodyo bwammwe mwabukozesa ewaffe eri eruweero nga mujja mu buyinza bwe mwayingira ensiko. Era mpawo na kimu kipya kyemugenze maaso nakubeera nga mukola. Mutabani w'omugenzi Major General Kasirye Gwanga amanyikiddwa nga Kasirye Gwanga Javiira yeegasse ku kibiina kya National Unity Platform NUP najja empapula okubeera nga akiikirira ekitundu ekimu nga omubaka waakyo mu Parliament. Lwaki omuvubuka ono asazeewo okwegatta ku NUP? Biki byayogedde ebyo ebikakali ebiyinza okubeera nga oba oliawo yemu ku ndowooza yali eya kitaawe nga tannabagenda maaso nakuva mu bulamu bwa nsi eno. Alex Waiswa Mufumbira akakasizza nti wakwesimbawo ennakawa era n'okukima empapula nti azze butereevu okuzinona. Biki ebigendererwa ebiri mu ekyo era nsonga ki oba oliawo byonna mbikuleetedde. Gwakyagamba nti Bobi Wine Kabobi oba eri yali Wave na biki okusinziira ku mukyala amanyikiddwa nga Mama Mary Matembe avuddeyo n'akunnyonnyola n'agamba nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu si wa bulijjo. Awo wennyini wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpele like bw'ogiwa like ejjagenda maaso n'okuba nga edduka misinde mingi nnyo nnyini ddala etuuke ku buli ssekinnoomu yandyetaaze okuba nga afuna information eri crucial ennyo nga eno osobole ogenda maaso n'okuba nga ate ogitegeera mu ngeri emu nga gwe mulundi gwe ogusosola aba video zaffe njagala okusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga kona mukagambo subscribe bwomala okone wali eri waggulu mu kadduka gye personalize okateeke mu all of ne notification ku video zonna zetugenda maaso n'okuba nga oba oliawo ate era tukuteerayo. Nzikiriza wano wennyini tutandikire ku Honorable Lutamaguzi ng'agamba ki? Agamba Museveni ne banno mulekeraawo ogenda maaso n'okutubuzaabuza temulimba abantu nti tulina abayeekera si byange bya musajja mukulu Lutamaguzi Semakula wuliriza. Naye kyensaba abakulu temulimbalimba abantu nti wano waliwo abayeekera
temulimba abantu nti wano waliwo abayeekera nga muzannya obubadibadi ensinki mubikola ebintu bino intentionally kubanze nva mu Luweero Triangle tumanyi obukolomooni bwammwe bwemuzanyazanya okusurvivinga politically. Tumanyi obukolomooni bwammwe bwe muzanyazanya okusurvivinga politically nti bano waliwo mbu obukolomooni bwe bagenda maaso n'okuteekamu jugu omungi ennyo basobole okubeera nga oba oliawo basimatuka mu byobufuzi byabwe basobole okubeera nga bayisaawo ebyabwe. Osinzira ku mubaka Lutamaguzi Ssemakula agamba nti amunywanyi nedda tokola ensobi yonna n'ogezaako yadde oba oliawo okukwata ate mu kibbo. Kakati njagala nkwe Speaker Annette Among ng'atuwa list y'ababaka abagenze maaso n'okuba nga bakyusa ebibiina by'obufuzi ne bayingira ebirala. Era nga kino nno kikuweebwa eddembe lyo likuweebwa ssemateeka okubeera mu kibiina ekikuwa emirembe. Wuliriza tusimbudde. Your Excellency and honorable members, as you may be aware that Article 83, Sub-Article A of the 1995 Constitution permits members of Parliament to leave and join political parties or political organizations of their choice within 12 months before the end of term of Parliament, to participate in activities or programs of political parties or political organizations relating to the general election. To this end, I am in receipt of notification by the following members opting to join respective political parties. Honorable Twaha Kagabo, MP Bukoto South, from the National Unity Platform to the National Resistance Movement. Honorable Akol Anthony, MP Clark North, from the Forum for Democratic Change to the National Resistance Movement. Honorable Jarama Pendusi Martin from Baradegi Laibi, from the Independent Opposition Leaning to the National Resistance Movement. Honorable Ongetho Emmanuel from Jonam County from Forum for Democratic Change to the National Resistance Movement. Honorable Mpuga Matthias Nyendo Mukungwe from the National Unity Platform to the Democratic Front. Honorable Dr. Abedi Bwanika, MP Kimanya Kabonera from National Unity Platform to the Democratic Front. Honorable Kakembo Michael, MP Entebbe Municipality, from the National Unity Platform to the Democratic Front. Honorable Kakandi Juliet Nakabuye, City Woman MP Masaka, from the National Unity Platform to the Democratic Front. Abonno be babaka abagenze maaso n'okusala eddiiro. Kakati nababadde bagamba nti Joyce Bagala ali omu ne Bampuuga akyagenze maaso n'okubeera nga akalambira okubanga agamba nti yanze siva mu NUP newankubadde attending activity za kibiina kya National Unity Platform. Nkugambye dembe lyo erikuweebwa ssemateeka okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi ky'owuliriramu emirembe. Okusinziira ku bigambo bino, mutabani w'omugenzi Major General Kasirye Gwanga nga ye Kasirye Gwanga Gavin naye ataddeyo okusaba kwe mu kibiina kya National Unity Platform NUP okufuna bendera ku kifo ky'omubaka wa Busujju. Ono nno amaze okukakasa nga yeegasse butereevu ku kibiina kya NUP era yeetaaga okubeera ng'akiikirira abantu b'e Busujju ku tiketi ya NUP. Kyenzudde nti bangi temumanyi muvubuka ono amanyikiddwa nga Gavin. Ne kankwe ku video eno katini nnyo ogende maaso n'okubanga omulaba then ojaba nga ate omutegeera butereevu nnyo nnyini ddala wuuno wano. Eno message egende eri Andrew Mwenda, omusajja omulala bamuyita Romushana,
ebitongole byonna ebyokwerinda eso byonna UPDF, Uganda Police, CMI, CID, and so on and so forth. Mulekera tuzanyira ku mitwe. I've been watching badendaba countless times mirundi ejiweranga baleta abantu bano ne baba interviews ku TV ezenjawulo Romushana ne Mwenda ne batunyonyolanga bwe balina information ya gangs group C ezetegese okuleta obutabanguko mu ggwanga mu biseera ebyokulonda biki byonna. Clearly information bamuyina. Simanyi bantu bano bakolanga bani Romushana akolanga ani mu government ya Uganda okuba nti information eyo yamuyina, Mwenda akolanga ani okuba nti information eyo yamuyina. Balina kye bamanyi ffe kye tutamanyi. Well, baba interrogating tumanye. Twandagala okumanya bo kye bamanyi ne tutamanyi. And why they are private, lwaki balina information eyo abantu abasinga gye batayina. Ebyo no bye bimu ku bigambo ne video omuvubuka ono zajja agenda maaso n'okukola amanyikiddwa nga Gavin Kasirye Gwanga mutabani w'omugenzi Kasirye Gwanga. Awo wennyini nzikiriza ate ngene maaso n'okubanga nkuwa video eno ya mubaka Lutamaguzi Semakula. Etegereza abantu abasinga naddala abasajja bano bamwogera luzungu bamufuweta luzungu bakotogedde nnyo eggwanga lino Omungereza abayita ba elites. Era baleese confusion nene nnyo mu population. Wakati tokyayawula bikolebwa abantu basoma na bataasoma. Bwe wali suubidde nti balina ekigendererwa okununula eggwanga lino, lyadde namulaba nga akutte DP agitutte mu kikapu agende wa Jenosare. Ne basooka balwanira awo badde ogenze ekkolayo ki. The other day is the same person. Era ye yaleeta ebyobufuzi ebya new normal mu kyasa kino nti osobola okuba minisita wa gavumenti gy'ovuganya. N'atandika okujja n'ayogera. So twali badde tetubogerako abo kubanga they are no longer so relevant in current politics kubanga budda onweyogera nga kati ku President Mao, Honorable Mao, mu politics aliwo kati owenkyukakyuka mu Lungereza tumuyita minor. Takyalina kyasobola kuteekawo besides okuba nti naye ali ku regime naye waliwo yekwatidde nga boolaba enzirugaze bwe yeekwata ku muvakedo naye esobola okufuna ku mazzi kenywa okusurvivinga kubanga boba tunulya processi zaabwe ze babadde bayitamu ezo zabadde expected. Tosobola kugenda mu geemu ya musajja gyetegekedde eri munda omukubire era batse bamala olwa Lutamaguzi okuva mu DP n'ebikolwa ebigendayo alunyumyanga Lutabaalo. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. Alex Waiswa Mufumbiro kansooke nkwe video eno nga yogera ku Babu then nkuweri nga clarifyinga nga bwagenda okwesimbawo. Captain Francis Babu wa Byanyonyi aina radio, yali minister, yali vice chairman, mukyala we gwaina kati yali speaker wa parliament ya East Africa, yali mu EAL emyaka 10, yali mu parliament ya Uganda emyaka 10. Yatuuse ng'obujjanjabi tebasobola bufuna because of a system. Kati gwe omuyimbi ali eyo yeematiza nti ffe bawaiswa tugenda kubalwanisa tukusekerera because now ina temporary relief. Nti nawe bakusekerera oina temporary relief. Obulamu akabeera akakawewero koliko akaweweera kaliwo kaseera buseera kati ni bwe kati. Essaawa yonna kagenda vaawo oba oliawo nga wandyetanze ebimu ku bizibu abantu bano bye baali boogerako ebyandibadde byetaagisibwa okukolebwako kakutaase mukadde. Kyova olaba omulamuzi Justice Mulyango Njabbawe bwe yali agenda maaso n'okubeera ng'afiira e Mulago yagamba yadde akaseke ak' 20,000 akanywerwamu omuntu
omuntu kasobola okufeeding ke basobola feeding samu omuntu nga tekaliyo mu ddwaliro like mulago ng'olina kukkirira okagule either ku First Farmers oba ogenda okagule wandegeya. Kati ebintu nga bino oba oliawo munnange nasirise birina we bimukwatirako kubanga tebiyamba muntu ate oba oliawo sekinomo. Kankuwa ebigambo bino ebyawayisa omufumbiro. Wenesimbye wenegwanyiza ababadde bali mwezo we wali Mbuya Barracks Muhoozi watuula agenda ba commanding Embuya nga ndi munaka wa East yonna commanding kuba tuli mu protest vote tebigenda kuba byebimu gondabamu okwetiririra bye tutakola ku luli tulina okubikola ku luli. So all our best we have built commanders. Ere Busoga waliyo command and control yayo gomanya abantu abatwegaseke Busoga nkusomera amanya. We have people placed everywhere. Gwerinda line up ekirungi ekiriwo bonna bagamba nti nsaanidde kati beki basumbuwa nti gira mu Busoga United tojire eri national team ate mwegendereze ebufaransa waliyo omusambi bamuyita Kelly Mbampe mpuliriza Kelly Mbampe yaddayo waabo n'abagamba nti Mufirika ainensi asi Congo oba Cameroon oba Cameroon he comes from West Africa n'abagamba nti omwana ono tatawe omwana ono mumuwasambemu ne bamugamba tuwe emitwalo 10 ejjo okumuteeka ku national team. Ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro oba oliawo bwe bityo kati omukyalo ono Miriam Matembe nga kunnyonnyola who is Bobi Wine and how does she really understands Bobi Wine engeri ki ye gyamutegeeramu era ng'agamba mwabogera byemwogera temumumanyi. Wuliriza ono Bobi Wine Wine we bafuula ng'akantu akatagasa kakati njagala nze oncomparingire Bobi Wine ne Muhoozi. Muhoozi akulidde mu high class kyonna kyabadde ayagala kwetaaga kyonna akoze eki akifunye ku ssente z'Abanyayuganda zonna. Naye nze nali simanyi tojja kumbuuza Muhoozi kyakoze mu ggwanga muno nga bw'obadde wano listinga Miriam Matembe biki influence naki. Nze Muhoozi nze simanyi na CV ye sigimanyi oginteekereko nti Abanyayuganda bamumanyi ntakoledde ki Uganda oba agasizaaki si Uganda yokka naye kuyiye n'abantu. Naye kati katuveeyo tugende wa Bobi Wine ono we bayita nothing ekitagasa drunkard simanyi drug abuse naki. Okay Bobi Wine yakulira mu background etali ngagga n'avaayo yolowooza yatandikira mu ghetto ateekwa kuba yakola n'abazadde n'asoma n'atuuka somewhere naye tebalina ssente tebimala in the end n'agenda mu ghetto eyo gy'omugamba mu ghetto yagendayo ng'ayina skill ng'ayina talent ya Muhoozi nze sigimanyi naye gundi yagenda ng'ayina talent ye skill ye n'ayimba abageto bonna n'abajjayo oyo omwana we mulaba oyo nze nali simumanyi nagenda kumumanya first time bwe yayesimba ngu awangulira abantu bangamba Bobi Wine nengamba Bobi Wine kyeki njagala music ne music nze njagala ya Katonda eyo gyenze nanaki neze endala nali sizimanya abayimbi sibamanyi nnyo ne bangamba Bobi Wine ningamba oyani ngu Kyagulanyi ngu yawangudde ngu yagenda mu parliament. First time nze namusinkana ku parliament ne bangamba nti ono Bobi Wine ne mugamba young man that's nice you are in parliament okuva olwo Museveni tajja kulwanyisa kujjako ng'akola byemuki bw'alaba bana balukuula baliki naye bw'alaba balina influence alaba ono muntu bw'ajja ajja kuba pulling people. By the time Kyagulanyi we yawangulira akalulu omuntu we bayita ghetto we bayita drunkard we bayita atategeera naye n'awangula akaluluwa eyo ekyadonda eje yakiwangula najja mu parliament bwe yatandika n'atuukamu ati president n'atandika olwo okumulwanyisa nze nali simanyi naye bangamba ngu yayina eyo wajja yayimbera eyo Busaabala teyayinayo ennyumba ye looza Busaabala yayinayo ayina biiki ye
bichi ye eriko ebintu byonna nga byomanye bibeera ku bichi nga yayimbira nga gyakolera eyo situukangayo naye nze gye natuuka nenvayo nengamba nti ono omwana Kyagulanyi muveeko mwita mwana kubanga enkana n'abaana bange ndi fit kumuzaala nagenda bwe babakwata buli mu West Nile bwe bamukuba nemulaba ku TV omwana bambonyabonye yenna ng'ali kumpi kufa nempulira bubi nengamba ono singa mwana wange nenga akato y'omukazi waali atya bambe nengenda nemobilizinga women the women movement netugamba katugende tulabe omukyala wa Kyagulanyi netugula ebintu bye tunatwala ndabambe bwe natuuka yatandabangako naye bwe natuuka waka najja nagenda wano nakaaba nankabira wano ku kibegabega nemukwata nakaaba nemukamfatinga nekyenjagala kubagirayo nagenda kutuuka wa Kyagulanyi oyo muyayi we bagamba oyo drunkard we bagamba waliwo gates 3 wasooka gate wano netuyitawo netuyingira mu internal land wano ne bagamba netugenda gate y'okubiri netugulawo antiro bwe twatuuka ku nyumba ya Kyagulanyi banange nyumba ya Kyagulanyi mansion eri ku kasozi eri ku ttaka lisinga wano nyumba eyo gye nalaba ebyo bye bigambo by'omukyala ono Mary Matembe banywanyi munzikirize mbatere wano tusinkane mu mboozi endala nga bwe zinaaba ate mbagaliza bye munjagaliza katukomewo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.